okwaniriza ku telefina ey'Obwakabaka nze Darlene Sandra Namatovu wano ku program y'Yewange buli omu yenna tumwaniriza oba osinziddewa bannage tusanyusa kubanga tukulaba omukolo gw'olunaku olwaleero tusaanidde kubanga osobwa kubanga tuleeta muliro mwerere what they call fire. The hottest fire is what I'm bringing today. Mwana muwala Damalie ne mwana mulenzi Nelson Balazamanye n'omukwano tugenda gayaza kabubbo ewali mwana muwala omulungi nsingo biseera omwana alina budimpo kabebi ka chocolate skin bannange Damalie alabika bulungi mwana muwala gwokyalya Damalie nakamya ng'ayanjula mwana mulenzi Nelson Bossa kataza erinnya eryo Damalie ajja singo disobulira obulungi erisembyeyo munange omukolo gwalimu ensimbi empitirivu njagala wetegereze kye bayita decoration ali ku mutindo olabe photo booth eziriko 2 photo booth bazitimba batya zirabika zitya ate gazebo tugende gayaza kabo njagala kuwe byonna baze bangi besoma balabye bangi bepika manifesto zaabwe mbi tebalina waka otumbiseyo mu bwengula baby pima olabe byennina byebyo ddala wano leka nkukube ebimyaso nze nakosebwa nnyo ate nakolamu bw'obanga ongayagaya gyewekolabe njagala mbe nawe olina memu wange namemu wange kati gwe namemu njagala kuwe byonna olina memu wange namemu wange kati gwe namemu buli wobeera nteekawo ku mutto nze nnina kasusu akanyumira ku mutto switi gy'oyitira nteekawo ku mutto nze mmanyi obufu obwakabye obunyumira me and you too manifesto yo ya ddala kalulu kakubalala kangobe nekateri poliisi kanguwa ebisumuluzo ovuge nkwagala omu era gwe nambemu tusanyuse okubalaba bassebo afuka okubasanga eradde bassebo eradde bannyabo musiibye mukyano bassebo bulungi bennyabo bano bavuganya nnyo naye laavuyo kawerete wali baby olina memu wange namemu wange kati gwe namemu njagala kuwe byonna bannabitukkirize ekyamazima nti Obuganda ddala emmengo ekyoto kyaka taata ababumbuza ebigambo byabwe bali ku byabwe mwekirumye agende yetukire ku munyanya tatwononera ejjobyo nsanyusa okulaba nkimanya ebigambo byo bitono bikekereza tobisipendinga niweba mugenda omukutulamu ebifi abantu bano bw'oŋŋamba nti abantu bano kisenga kitegeeza nti abantu abo ddala ddala ahagenda mu maaso ani kubesikka njagala kuwe byonna olina memu wange namemu wange kati gwe namemu mu nnyumba emikolo egy'obuwangwa n'ennono gyatambudde bulungi nnyo era bwe twogerera mwami Bossa Nelson kati mutabanyi wa mwami Ssemwanga Fred ku lwa Damalie nakamya gw'okyalya ekyamazima ibadde etembetebwa senga nga senga tumufunira senga yewuuyo okumulaba yejja kakuba mmwe tuli ku mulamwa era bazze olwa muwala wange Damalie gw'okyalya kakati njagala okuzaako akanyumba era tukimanyi ekyamazima mu Buganda omukazi avuba mutwalo nk'omutwalo gwange nange okuba omukazi akafumbira ddala ennyumba n'akaliza ddala ki olujja ekitabo ekitukuvu kisinga byonna omutwalo tugamba tulowooze netusalamu nti bayibuli
n'enjatula bw'anaalalala okuyimba ne tusaba Mukama atubikula amaaso ate atulage ekirala kye tusobola okukuwa ekikuweesa ekitiibwa kyo ojja kunzikiriza kisumululeko katono okyetegereze bulungi batukoze Damalie mwana wanga taliwo otunulanga kawo wali otugambye wali kyakivogera ddala kubanga bwe tugenda we wali ekinyusi mwana muwala Edith Nanyonga yakikutemu nga bulijjo ate nga ku kamera ndine Hilary Kigozi tuwagiddwa movie tea relaxer nga be batuteekamu ensimbi kw'ossa ne Luwambo classic wine wenakyasinza kuba owakabe munnange bwe tulaga mwana muwala embosera omubalagavu agenda banga fuluma omulonde gwe ogusokedde ddala njagala olabe kye bayita okwambala using simplicity and elegance to look perfect on your day. Damalie yakozesa simplicity ne elegance ku lunaku lwe nga gobe siteteeteta kubanga eyakanyonyonyonyo. I want us to pick a leaf from Damalie's function. Sigenda mwogerera bingi kubanga okufuluma kwe byonna bye yeekoze n'omwami we byonna bye baalumiza abayaaye byeyogerera byokka. Tuddeyo eggayaza kabobbo. Kabite wange akasalako kankuba mazima kankuba mu ebituli bingi ekyandese bano bali babanda era kyova olaba baby nkwesiga. It's time for me and you to walk it ku mwezi dancing to the groove. Let us keep the mood. Omutima oguleka mu padila okoya love okuveri mu sukulu baby nakwekumira
abantu abakwagaliza abantu abakuŋŋaanye ddala nga bazze ddala nti ogiggadde oyo omwana gwe mulaba omwana wange obwa Damalie mpubirako eno ne bataata abeeka bakitegedde batunuulire ekibatu ky'engalo temulimu yadde enkovo zasigala mu Jesus. Ekyamazima Damalie otadde eggwanga lyonna ku bunkene. Omwana wange anyumye banayo kasimayiringa olaba obunnya ku matama abalala banya kasajja ku mutima. Kale munaggwe Mukama kulaba emisana n'ekiro era nkulinda tujja omutima ndwala omusujja singa obeeyo nokimanya nti nange eno etagayankadde ntulekawo mu kyesuubo nkube emapima obudde kuba omutima gwetaaga gwe. Damalie, you look so lovely. So beautiful, Damalie. We are very happy to welcome you to our family. We bali kuja mu family yaffe tuli basanyufu nnyo. We love you. Nelson tateredde waatudde naye atutumye atwagala nnyo ankuwadde bingi ebiri muno girolyako. You're really very beautiful. You're a beautiful girl. Njagala onyweze, hug me so tight, baby. Mbeleyo, omukono gwonna gunchunya. Olyeyo omukono gwo tenga mmembe mutamu. Mbeleyo, omukono gwonna gunchunya. Olyeyo omukono gwo tenga mmembe mutamu. Mbeleyo, omukono gwonna gunchunya. Olyeyo omukono gwo tenga mmembe mutamu. Mbeleyo, omukono gwonna gunchunya. Olyeyo omukono gwo tenga mmembe mutamu. Olukulabye n'enterera wankola kiwotobeera lw'obonse lwentegera mwensula mu kifuba ky'ototya era oba sefune wotakera omukwano sijja kuseera kati manya omukwano bwentyo bwendi ensolo ku kizigo kweli oli kompuliti ne bwompa overdose yongerera oli kyatikanira okukoma lavu bwetuweba mbye mutijjukane wamwe bye mwanyumya olusi muwanga njagala okamala ene waffe bya bulijjo bya bulijjo bye mutijjukane wamwe muwanga suubiza nakola ene waffe bya bulijjo bwanyiga takuba kuyomba ke kabiro ono y'omukubi mpotulo mu byonna yeyekansa atasuubiza teyekyusa. Kubaniriza bannaye mwebale kujja. Nyole, how does it feel okuba nti kati azze n'obwedda bw'owulira nga tonnamulabako? Akaseera tekabadde mu obwedda mmanyi oba taaveeyo naye omutima gukakkanye bwe mulabyeko ayitiridde muyitirivu Damalie simanyi nakumanya simulabangako ng'anyiridde bw'ati. Kiwulikika kitya nti olunaku lwo lutuuse omwami w'omulabye emikolo gy'abantu gigaana? I am super excited about today. I was so nervous, but I was glad when I saw him. I have not smiled until I saw him. Kyensinga okwagala ku Damalie simulabangako ng'anyiizi. She's always smiling. Nange bwe mbanzize n'ebyange nga bintuulidde ku mutima. The moment she smiles, nange nga nzikakkana. But above all, mukyala atya Katonda. Ate Mukama yamuwa obulungi, inner beauty ne outside appearance era omulaba. Mukyala mukakkamu, she's very hard working. Above all, kyensingira ddala omwagalako atya nnyo Katonda. He's so patient and he's very calm. After years and years of waiting upon God, one of my old boys, bwe twasoma naye Namiryango, bamuyita Alan,
Alan na introducing what Damalie nangamba no by the way tulina wano omukyala we tukola naye ndabira ddala nga mmwe mwembi musobola okukwatagana because bwe ntunulira character yo ne ntunulira character ya Damalie musobola okukwatagana. Towards the end of last year, we met for our very first date to Serena. So we discussed netutula nemugamba nde munange nange ntuuze time ey'okuwasa saagala kumalira budde nange naawe saagala omumalire budde. So mbandyawo nangamba ngenda kisabira nkubuulire ansa. N'atwala ndowooza emyezi gyali 3 nga alindirira Mukama. So eventually she tells me that God told her and confirmed to her that I was the one. So immediately out tetwasibanamu netusetting ennaku ez'okukyala eza church byonna ne tubisettinga nga ne covid tannatandika era covid agenza okutandika ffe ng'ennaku twazisettinga church twagibukinga dda buli kimu kwegamba kiri ready. Njagala tusuubize Damalie wali onoosobola otuukiriza tumusuubize. Damalie kyensinga omusuubiza nze nga Nelson musuubiza omukwano, musuubiza nti nja mwagala, musuubiza nti engeri genzize mu bazadde be kubanga Damalie eyo gw'olaba nze n'ewange tamanyiiyo, nze n'ewange tamanyiiyo. As in I've been very patient with her. Nzije mu bazadde officially mutwale mu church before God but tugatte and then eventually tutandika obufumbo nga tutandikidde mu maanyi ga Mukama. Naye Damalie kyensinga omusuubiza nti nja mwagala, nja kwagala abaana Mukama baanaatuwa, nja kumwencouraginga, nja kumuzimba kwegamba nja kubeera omusajja naye yennyini gwe yasabira, the husband naye gwennyini gwe yasabira Mukama amuwe. Akayimba kenyinza omuwa kati akayimba kano Juliana ke yayimba akazaabu temunkwatira ku zaabu temundeetera tabu kwegamba Damalie zaabu era akayimba ako buli we bakakuba Damalie gwe ndowoozaako. Tugenda banga tuddayo eri ewa mwana mwala omubala Gambuuze the Dimple Queen Damalie ng'afuluma nateera ne ku luno azze kwaniriza birabo enkumulitu y'ebirabo ngambye ntya enkumulitu y'ebirabo today. Nga bamaze okulaba ku kimyola kyabwe kiddamale abako basituse mu bungi ne basooka basomba ebirabo ebya buli kika nga bagezaako kwebaza abazadde abakoze emboozi eno. Flash lover, Casaro music, brand bits. Ngena kutuzokalira, nkufumire byechuwele, kwebikira jomugume. Ese wewele, mubyana byekansa, atasubiza teyechusa, ebisabina bilangusa. Obusenyo womutiro, olusinete kuba byulo, nebompo buyinza seka.
kanikirira manyi ndi wansi alina ebinungi bingi ebibi ebitono kati timu kutije ne waffe gwe musono Maserati kati manyi mukwano wetu mwendi ensolo ku kizigo kweli only complete mbye mutijukane wamwe bye mwenye myolosi mwanga njagala kamala Nelson agambye byonna mu ebiri mukikubire mu ngalo bibyo senga bino mugambye ebyo byonna n'ebyamaama byonna biri muno era byonna bijja kutuuka onko omulungi sanyusa nnyo okusisinkana muganda omwanyinaza abadde akunyumiza naye leero nkulabyeko tweyanziza byonna enteekateeka byonna byonna tweyanziza tusiimye nkukwasa enkoko yo njagala nkuwe byonna bazze bangi besoma balabye bangi bepika manifesto zaabwe mbi tebalina waaka we olimu ebintakula obwongo osikasika otumbiseeyo mu bwengula beibe pimapima olabe byennina byebyo ddala wano leka nkukuba ebimyaso nze nakosebwa nnyo ate nakolamu bw'obango ngayagaya gyewekolabe njagala mbe nawe oli namemu wange kati gwe namemu njagala nkuwe byonna oli namemu wange kati gwe namemu Jimpo Queen Damalie Zabu wa Nelson yakomawo okusala ka cake ng'ali mu mushanana ogwa grey ne maroon ekyenjawulo Damalie buli kufuluma awerekerwako baganda be ng'ate nabo baba bambadde matching outfits ng'ez'omugole buli wobeera nteekawo ku mutto nze nnina kasusu akanyumira ku mutto switi gyoyitira nteekawo ku mutto nze mmanyi obufu obwakabya obunyumira me and you too manifesto yoyo yaddala kalulu kakubalala kangobe nekateri poliisi kanguwe ebisumuluzo ovuge nkwagala omu era gwe namemu bano bavuganya nnyo naye laavuyo kawerete weri baby oli namemu wange kati gwe namemu okukuwa empeta eno n'omukwano mungi nnyo ogundi ku mutima okusibidde wano okutuusa ku lunaku luli nga 17 Oktoba bwe tunaagenda mu maaso ga kabona ate tukube ebirayiro okutuusa okufa we kuli twawukanya kankuba mazima kankubamu ebituli bingi ekyannese bano bali babanda era kyovono bwatyo ng'amaze okugabula ka cake Zabu wa Nelson Beauty Queen Chocolate Beauty Damalie yaddayo okuleeta kabbo ka muwala yamuleetera mu pose gomasi eya blue ne Zabu era bwatyo n'asiibula munne mu bitiibwa okuva eri mu sukulu baby nakwekumira oh mama oli namemu wange kati gwe namemu njagala kuwa byonna oli namemu wange kati gwe namemu. Thank you so much for coming home. I know it's been a rough day. Naye wewale kujja. Wow and wow banange njogere ki ndeke ki
Damalie ne Nelson mwe muwangudde olunaku olwaleero nze mbawadde katiiki akawanvu ennyo kamaliddeyo ddala ekitabo kyonna kubanga mwoleseza level ensembe omukwano ogw'ekito omukwano guli ogwokyerera ng'akavunza gubeera gutya gulabika gutya simplicity ate okubeera classy elegance byonna bibadde mu mukolo gw'olunaku olwaleero mwebale nnyo abategesi buli yakiteekamu omukono mwenna mwebale nnyo kubanga ebintu bino bibadde birungi ebitagambika nkoze ne mwana mulenzi Hilary Kigoze Hill Mr. Handsome yaliko kamera sawa zino Hilary onkubidde bushoti mwana mulenzi webale nnyo ate ng'eri mu field waliyo mwana mulenzi Solomon Luva eyeddirembwa omubwati webale nnyo webalire ddala Edith Nanyonga our editor the one and only Miss Kavi webale nnyo webalire ddala ku editinga ebintu ebyakabi bwebiti songa buli eyali ku tiimu yaffe nga tugenda penny 95 penny na nantu medali hako kako. Thank you so much for mulimu omulungi.